Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nurdin Ntege once again mba nkomyewo. Ekigenda mu kalulu mu Uganda kitokota. Bwe byali si bwe biri. Yali alagira takyalagira. Yali avuma go bavuma. Ow'amaanyi ye munafu. Omusiru agoba omugezi. Eyasoma talina maanyi atasoma ayina amaanyi. Kiri mu kalulu. Be baawa ssente zitwalira abalonzi bazibba. Yagwa kati ate yakomawo. Tuli mu kalulu ka 226 nze Nurdin Ntege byonna gye musinzira okutulaba. Mbalamusizza mwasuze mutya, mwasibye mutya. Akalulu katambula tulina NRM FDC, NUP, tulina JEMA, tulina PFF, tulina Olusaniya, Common Man's Party, tulina Peasants Party. Tuli awo buli omu atalaga anti n'ebibiina bingi ebiriwo. Naye nga akalulu kagenda maaso, nalabye omukulu Asumani basaalirwa ng'ayongera okuwa omukulu Kyagulanyi Ssentamu amagezi nti atunuulireko ku kampeyini z'abanne bwe beesimbyewo, bwaziwulira bye boogera gye bagenza okwesimba kitambula kitya. Kino ne yakitunuulidde Joyce Baagala, naye yennyini nga yeetunuulidde n'agaa Joyce Baagala, bw'ogenda Emityana oyagala kukikola otya? Ne mpulira omukulu Ssemujju n'agamba olunaku lumu ate naliwo 2016 bagenda mu nominations ennambole za FDC kunominatinga Kiiza Besigye. Naye gundi teyali mu bitabo birungi. Nabiira Naggayi Ssempala kyekyabaawo teyabonaabona n'aba FDC yamanya bamusosola. Naye ng'ate ayagala kalulu na kaadi ya Kampala Women MP 2016. Nabiira ye yakeera ennambole ssaawa 3:30 tuba we tuli awo nga omukulu wakujja ssaawa nga 5. Twali tuli awo ab'amawulire nga Nabiira naye atabye, tuli naye awo tunyumya naye tumanyi kyaliko, ali bulungi nnyo mugomesi FDC oye. Ttiimu ya Besigye neetuuka, abantu 20 ne batambula ne bajja bwe bati. Nabiira ye teyatawaana nabo. Ku mulyango oguyingira Besigye olwaseekayo ekigere, Nabiira n'amuddako wano. Besigye n'atuula wali, wano Nabiira n'atuula mu katebe akasooka. Kati bano bonna Besigye be yajja nabo ne bamuteeka emabega. Nga beetunulako bati, tebamwagala Nabiira. Nabiira atuddewo. Ne banoonya kye bayita civility. Tumusikewo, tumufulumye mu buntu bulamu, yadde tebakkaanya na Nabiira kye yakola n'essaawa baali tebamwagala. Ssemujju agamba baaleka Nabiira n'atuula ne batambula ne badda mu bifo eby'emabega. Nabiira ye yali ayagala kaadi ye. Era bwe baafuluma yadda wano ne badda wano. Ebiddako yali byafaayo. Nabiira yafuuka Women MP wa Kampala 2016. Ssemujju lwaki akijje yagambye mu buntu twali tetukkaanya na Nabiira. Mu buntu Nabiira yali tayitiddwa, naye nga kamera zonna weeziri awo tunaalabika tutya mu maaso g'abantu mbw'ate abeefudisi beegudde mu malaka olw'okutuula wali mu maaso gaki Electoral Commission. Kyagambye nti bw'okisikayo n'onoonya entalo ezimu, waliwo entalo z'olina okuleka. Waliwo obuziina bw'otalina kwanika, ogenze kulaala Emityana, olina okufaafaagana. Bobi Wine n'abadde Women MP walaga abantu ne bamwagala, kati ogamba oba mumutta mumukole ki? Mumutte. Bw'ovaawo ng'ogenda e Busoga n'oyo oba mumutta mumutte. Bw'ogenda e Masaka kye kimu. Character assassination ogenda gikomyawa. Gw'oyagala okuddira mu bigere ayina baatakkaanya nabo, naye obutakkaanya abulaga atya? Yagulaga ku Rebecca Kadaga nti yakwata Anite Among n'amuwa kiri, era bagenda okuva mu
mu message zaabwe meeting zaabwe zonna ng'ekigenda mu maaso bakkiriza nti Anita Among yali ku top. Museveni yakutte abantu 20 ng'agenda okunominate nga yali Rebecca Kadaga. Ono asanyusa eri n'ono asanyusa eri, entalo zaabwe tazikola ki? Taziriimu. Oyo ye Yoweri Kaguta Museveni. Gwe Bobi Wine okikola otya? Gwoba ofafa kati njagala ono ojja mmaliriza emyaka 10 ng'wakaziika abantu 5. Kuba buli gw'onyiga naye bamutte, gw'onyiga naye oyo musse, gw'onyiga naye oyo yafe. Who are you? Gwe tukutta ddi? Omanyi abantu be waakatama. Bo nga tebagamba nti bamulamba Bobi Wine musanze. No. Twagala nkyukakyuka nnungi. Basaalirwa yagambye oyo omusajja n'afuuka president ayinza n'okututta. Buli gw'atayagala ayinza okumutta. Lwaki? Nti bamulabiddeko wano nga talina buyinza. Eyo nvuddeyo. Wiishewedde tuba tuli awo mwannyinaze Mary Flavia Namulindwa nga Mawulire gaagano yasooka okugaleeta ag'obulimba yali mmoze wa Megatron. Nuruddin Flavia bamuwadde kaadi nti kiki? Gye mbaddeeyo oli yagenze eggulu baamulabye nemugamba Moze ku luno namugamba tunula mu kamera Moze Megatron n'agitunulamu omusajja watwayiza exclusive. Exclusive Moze n'agira naye teyali yekka. Moze teyali yekka. Nalaba ono omusajja Sudi oyagala nnyo okuleeta amawulire naawe naye tomanyi gasaka. Sudi ali mu Amerika. Gwe watandika propaganda oyo. Sudi Flavia oli bamuzudde ali ggulu. In the end Flavia waffe n'afunamu ku ssanyu. Abasajja bagenze olandoza abantu nga balina essuubi lingi. Kati finalist tobuuza towabula. Nanoonyeza mwannyinaze Flavia. N'oputa muli temwagaliza bantu baffe. Nina omukyala gwe mmanyi nti bw'ombuuza ababaka ba Nuupu asinze okukolera abantu. Omu ku basinze bamuyita Nambooze, woman mu Pimpigi district. Naye obutakkanya bw'alina na Nuupu nti yali mukwano gwa Mpuuga. Naye Mpuuga Bobi Wine n'abakulembeze ba Nuupu njagala kino nkibagambire wano mu black and white. Bw'otuwa nti ono ye leader of opposition oba otuwadde office tukolagane naye mu ntandikwa leeta wide oba otuwadde office tukolagane naye tutya nga tetulina kye tukoze tusooka kumwebuuzaako. Kati oba Mpuuga yafuga parliament mwaka gumu oba ebiri bano abantu baakolagananga naye mu mirimu gyabwe. Kati emyaka ebiri bwe gituuka n'omuggyako kitegeeza ebyaddala tubadde tukolagana naye. Aba muzibu wakwetegula mangu nti kwegaba musange mpiteeri teyanzise teyankoze eki Moze Sokojje teyakoze eki. Kakati wano gwe bwote olina okumanya nti mu bulungi bwe ne mu bubi bwe fe okutandika okukolagana naye gwe wamutuwa. Gwe ng'omulabye nti yakoze eki yasaanidde. Leero gw'ogamba tasaanidde. Era yenna eyali awo ng'akolagana ne gwe watuwa ate mukyamu nnyo oba afe akole ki afe. Kayondo Muhammad. Naam. Salaamu aleikum. Aleikum salaam. Oli bulungi? Ndi bulungi muzeeyi wange. Abantu babuuzeeko. Batulaba ku mukutu guno ogwa Nuruddin ani? Nuruddin Ntege. N'ogwa Megatron Media. Oyina konkolera us again. Once again. Mwenna mbalamusizaako mwenna balaba omukutu guno ogwa Nuruddin Ntege us again. Kantu ako kansanyula nnyo. Once again. Mbeebaza okutulaba bannayuganda mwenna okutwalira wamu abali ebweru w'eggwanga. Amanya gange yenze Kayondo Medi nabyabufuzi nga bulijjo. Nuruddin nkubulako akaseera muganda wange naye nkwebaza byonna ate okubanga tukolagana akasimu n'onkubira akasimu nkwagalako ekyo ate nekinjagala nti nfuna omuntu oyo ali mu Kampala buli kimu ng'akimanyi ng'ate ataggulwa ne ku bigere n'amanya n'ekyalo bwe kitambula Masaka Bizinga. Kati bwe tujja n'onyumya emboozi oba onnyumiza emboozi
ground nga bwetambula bakutumira ab'e Masaka bali batya ab'e Masaka abantu bange bakwebaza wajja n'otuuka ku mukolo n'oteekawo vibe nenne bukomansi simanyi obulungi naye najjayo ku lulu wajja kulwa sebo tukwebaza noze walaba vibe nalaba abantu bambi ate bantu b'Bukomansimbi bambi banjagala nnyo simanyi lwaki bana emidia zino Nurdin matu mawulire abantu bakumanyi kwa Nurdin omukulu waguse baza ekitiibwa era muganda wange ono yanumanyi obutajja naye sofu gwange nagukola ngoyo ozimanyi kakati njagala kutwala butereevu esebo ekya Bobi Wine Joyce Baagala Asumani Basalirwa Mathias Mpuuga na buli gwawulira nti kati ono samuwadde kaadi okutuuka ku kadaala k'ebyobufuzi n'okwata omuzindaalo okubulizaayo omuntu ono okyogerako ki gwe ng'omukugu aludde mu byobufuzi Bobi Wine statement ye oba enkola ye mu byobufuzi tatya mmere yokya tatya ki mmere yokya tatya mmere yosa ekya agiwoleza mu kamwa naye binaamutuukako oba emutuze oba temutuze akiraba luvannyuma ekyo akiraba luvannyuma eyo sisitimu agizimbye mugoberedde nnyo mu byobufuzi Bobi Wine oyina okumwegendereza n'obeera ku gye bayita set obudde bwonna n'omwegendereza mu statement z'okola entambula gy'otambulamu ye bamuyita bimala bibamba ekiki ekiggwerawo wabibamba tolinda ate omunnyonnyole ate ekibamba kyekiki kyekibamba egamba kyetwaliise ebibamba bibeera nnyo eyo ku nnyanja tebibeerayo ekibamba ye muntu buli budde bwonna akukola kyotasuubira kakati ye wabibamba gwe toddaawo n'olowooza omaze ngabo n'ogamba bwose n'obeera mu kaseti board kyawedde ye budde bwonna esaawa bonna bw'aba atuuseko ewaka ajja akatabo ke wano nga yatambula bubi wano Joyce Baagala wano etwamuyita mu kakiiko n'alemerako ne munna Abedi ensonga eno muginoonyerezeeko nnyo awo nze nkyali awo kakati awo ogenda okwekala bw'amala okunyonyereza n'agira n'agamba kakati nkulya oyokya gwe n'akulya ng'oyokya n'akumaliriza oba bimwokyezza wati bimwokyezza tafaayo basaalirwa gwe wajja wano n'okikintanya n'oluwakette olwoteeka basaalirwa lyali tojjukira eryebisiyaga mu palamenti kati etteeka eryo n'olera twagezaako okugira bweti basaalirwa n'oyimirirawo nnyo si ye yali enkola yaffe fera tetwagala kubijjawo simanyi awo ejjukira leeta yakubijjawo kyali ki waliwo basaalirwa abijjawo agamba bibi bivumirirwe n'omuntu akwatibwa asibwe ababattibwa bakola ki yali basaalirwa palamenti ekintu ekyo kyonna tekyayita anti kiyita naye bakubuuza ani aleese etteeka mosoni waalyo mosoni yali basaalirwa kati basaalirwa ajja awo ate oluvannyuma ennyo basaalirwa najja asembera jjukira ndooza basaalirwa yagenda newa pulezidenti kubanga ku bibiina ebyegatta mu mukago taliimu ani era basaalirwa kyakugamba kati bw'aba yeegattayo basaalirwa dene Bobi Wine kulunu bagenda kwegattayo naye basaalirwa azze ali obutwiki bwazze atambuliramu kati ate bano abanuupu strategy yaabwe tobabuulira oli mugezi wakomawa strategy yaabwe kinanjo kyankimize nedda oba bituufu oba bikyamu olina kutambula bwe tuba tuli ku kikyamu beera naffe oba tuli ku kituufu beera naffe tetwagala togamba nti kino kituufu ate kiyinza okuba enzimba eyo baba mukkirizaamu gye baagala batya buti nabo nedda abamukkiririzaamu tebaliyo anti nkugambye womanyira nti abamukkiririzaamu bagenda nakyagenze nakyo yabagamba avudde mu iPod Maria Gansimbi ne bakola bati awamaani kyekyo sala tayagala sente tujja kuzeetondera ne wayita emyezi egi naga nzizeyo mu iPod kyekyo kati abo bo obabuuza mwagala ki naye nyina kyenyoro okubuuza ku iPod n'oludini tetugigenda munyo njagala genda ku legisi nebuuza mangu njagala nnyo okubuuza njagala kintu kino anakinyonyola tikitafutu mpulirayo mu statement ez'abantu abamu ezigamba
waliwo akatego obudde bonna gavumenti kebadde yagala okusoolamu noopu bw'onaaba toli mu iPod nyalafuna mu kugwa nnyonnyonnyola waawo bw'onaaba toli mu iPod n'ekibiina kyo wadde akakiiko by'okulonda kajja kijja mu maaso awo paalamenti ejja kugamba mumwe tekiriiyo ekyo ba tekiriiyo awo simanyi mateeka kye gagamba naye bo abatubadde batutafutira nga batugamba bw'otaabeerenga mu iPod n'akakiiko by'okulonda kajja kukusazaamu nga ggwe atalina kibiina tekiriiyo kubanga ndoza article 4 ba section 4 erina ne party y'aba independent mu paalamenti mu kwerusimba okubwe president ne mu paalamenti kitegeeza aye tesobola kugamba nti gw'oli wa kibiina nga esobola n'okukkiriza ono atalina kyali n'ojja ne weekola ki oba ontegedde bayinza obutakufaaninga nga gwe ow'ekibiina gwe oba independent beera ojja independent ne gwe ow'ekibiina wagaana okukola omukago era bagaana okufandinga naye tekiina bwe kikulemesa kola mirimu gyo nga ki ng'ekibiina kyova olaba abali mu kukuba Kyagulanyi kati bamukuba nti olukiiko lwatudde nga lulimu okugabana akasente n'agamba tukaagala bo bamugamba ng'akasente tonnakafuna bino wammanga totwalako butwazi ki sente byonna bigaane oba byonna bikkirize tolondamu ssente iPod ngazi nja kukomyawo ng'ogisomye nyino gyekkaanya oyinza ogitegeera oba ogaana ogitegeera iPod mbadde ngenda ngitegeera naye Kyagulanyi nga bwe mumanyi kiri kyeggamba tayagalako kumulaba kamera nga muzeeyi tayagala mulaba ku kamera naye atayagala ssente ziva mu kamera kati bo bamutega kakodyo salawo oyagala ssente oba oyagala kamera oba kamera gy'otidde beererayo ddala tojja oba oyagala ssente byombi bitwale naye bwe nsalawo nga njagala kwaŋŋanga ebyannuma edda ku mukulembeze w'eggwanga ekyo kankiyite nga nze Kyagulanyi kimutawaanyiriza bwerere nenjija neŋŋamba ssebo mbadde nakulumwa dda zindeese atuula ayogere naye zindeese sinakwogera naye atuula amwatulira amugambe ssebo tugenda kukujja mu buyinza oyagala toyagala oba muli babbi muli batugumbuzi twagala kati ABCD kwanga wayinza okuba waliwo amateeka okkiriza okujja naye ako kakkuliza akasooka omukulembeze w'eggwanga yaweebwa ekitiibwa ekisinga nawe kiri kwanga nti wulira ebyo tebiriiyo kubanga era olaba ye ajja nga ye mpozi nga balonze chairman kwali bali badde balonda chairman babalonda yes kakati bwaba chairman yajja n'ekitiibwa ekyo ne wayinza okugomanya okujjanga ye president buli lwajja ekyo kitiibwa si kyakuteesaako ekyo nkufuna wonna wooli naye wano muli mu iPod muna mugenda kuteesa waliwo obukwakkuliza obusooka kubanga naye nnyinza okubanga mu kuwandiika agamba mundeeta njijja mu iPod ne wadde sentence aga naye nange njijja ku bino nga tubikkaanyizaako ebyo weebiri byayagala okukkaanyaako naye bamugamba yo iPod erina bw'etambula tegenda kutambula nga ggwe bw'oyagala kukola ki wagisangawo si ggwe wagikola nuupu erina bw'oyagala etambula era etambula nga bw'okola ki bw'ogyagala ne iPod etambula nga bw'eri tetandikidde ku nuupu oba okitegedde twongere okubyetegereza kankutwale maaso kaadi eziri fayino zafulumye ntunudde nnyo mu Buganda wano ye mu Buganda wabaddewo abantu nga banabuka abaliko akabuuza ababadde bebandoera nga bebakyusizamu okwa kaadi namboze owa wano wa empigi owe omukone wa Beti Bakireke waliwo omulala omukyala ndi walana Bukomansimbi musawo omulala w'emitiyana eringa ewalumu waliwo omwami awo gwe bakyusizaamu bamuwa kaadi sizabadde ndoza nga nnya zokka waliwo omulala awo gwosuubira no andi kakati nze kati gundi yange eri ku gundi abantu bano ono no nja mu blocking tankubira kunfiirako kansooke mu blocking saagala nze muntu ankubiranga mmanja kaakati ensonga eri bweti luli mu 2-2 owulira bulungi mpulira
gwe bakwasa kaadi chances zaali 9 mwezi mu 5 okuwangula okulayira wano mu Buganda zali kikumbe ebitundu 9 mu 9 tubaleyo 5 kuba waliwo era abakyakulako Nyanzi y'omu kubaagira Nyanzi ayinamu ebizibu bye ng'omuntu ngamba luli era central ne kakati ebizibu bingi byali kati ngenda mmutuukako kankubuulire okkaanya nti waliwo ekyakyukamu nti kati si garanti okuwa kaadi ya Nuupu tekitegeeza nti oli mu paalamenti mu kiseera kino kyetwogereramu sibwe luli abaaluli sibe bano luli waaliwo omukisa nga bakuwa kaadi naye ku luno byakyuseemu ku luno balabyeko abantu bakoze ku luno abantu bavuddemu akabugumirira akakajanja abantu bagenda kusooka kuttako ku bigere ku mulundi guno toweeyibaala mb'ogifunye n'ogamba oli muwanguzi naye mu bitundu bya ssekati wano mu Kampala wano bajagala naye bingi bibatunulidde omanyi kankubuulireko ekintu kiri kimu enkyukakyuka tujagala naye tetutunulidde enkyukakyuka yokka tutunulidde n'amawanga agatuliraanye tutunulidde nabadde ndaba gundi Isirayiri eggulo badde bawesiganya abasibe n'abantu okudda mu ggwanga lyabwe waliwo be tutunuulira nga enkyukatuuka tujagala nange nnyinza okujagala kwangenda mu myaka 4 njagala okukola ku pulezidenti omulala njagala kukyusako tomanya muwala wange alibeera minisita mu gavumenti esobola okujja naye abantu tulina kye tutunuulira twagala naye twatuuseewo ekyo nakyo ekyo kikulu amawanga agatuliraanye obuzibu obugalimu mu bulaba Yesu ono tumwetamiddwa ng'abantu balina endowooza yaabwe abasinga obungi naye abamu ekyabasinga obungi kizibu kya kukakasa bayinza okuba nga bangi naye nga tebalaba oyo gwe bamusikiza ne bagamba waddeko ng'omuki ng'omu by'omweru ebintu saawa zino babyogera naye singa b'omuzibu atuka 20 mu kibuga Kampala enkeera tosanga muntu n'ogu oyo abadde agamba njiwadde omulungi nga luwa akatabanguko akabaddewo enkeera osanga agamba kanziruke mu State House mpite President Museveni abeerewo ekisoboka okuba mubamu kati ebintu ebyofuzi tubyetegereze kyenkuleetera security ensonga nnene nnyo bannayuganda bakyagirabako nga ey'amaanyi kyekisingidde ddala mu nsi kasiteerema luno n'akola gagenga lye kasitola omala okugakola ebyokwerinda nga tobirina emmwanyi zowoziteeka bazitwala tokyatereka kintu kyogenda kati bigenda bitabanguka ebitonotono bino babodaboda basika obusawo naye ate si kyekyo wano ssaawa zino ova Masaka okutuuka noba bamaze okukutegera mb'otuuse ekiteezo byokwerinda weebiri toli nnyo buntu buno butonotono bulina okubeerawo bwabuntu bakubbye akasimu bakoleta ovudde ku piki ogudde ofunye bubeerina okubeeramu naye security weeri misanvu yakwata security ebya ddala agirina okuma nga President Museveni abantu 3 nga betuli wano omu byakwerinda wadde batenda Rwanda mbu yetusinga kubanga nti yo bw'okyalayo n'omwana azze okusaba enva atuuka n'agamba kitaawe agundi tulaba omuntu gwe tutalawo bulijjo abaana babataddemu ekintu ekyo n'abantu bonna bo balimu okwekengera wano kyo tutalina naye wano ssebo President Museveni waliwo omu gwe nali nnyumiza nga basala ebibira bya gavumenti naŋŋamba tulaba ebibira bya gavumenti tebiteekako nnyo buvunaanyizibwa President Museveni tabiteekako tebifuddeeko toba babisale President Museveni amanyi bwe yali ajja wano yeekwekanga nnyo mu bibira kati amanyi ekibirimu leka asigazeewo ebitono bireeta obutabanguko leka akyererezi yabalengera mangu naye mu kibira nawe obanga ewo ogendewo nga waliwo akabira kyola abantu abamutunyumya mu kabira awo wetawo saa 7 oli waliwo abasiita ebigere kirako omusezi waawo waayimirira soli yafunamu endowooza eyo oli bwe yali anyumiza naga President Museveni tayagala bibira lwa nsonga eyo oli yakirowooza bwati yakirowooza nagamba ye ayagala okutunulira nga kyererezi alengera okuba bw'otewa enkavu obwaddala nti kati yamanyi yayita mu bibira ebibira ebyo yabyekwekangamu katakkiriza muntu mulala okubikola ki kati misanvu ku security omuwatiiki amazima gali nti President Museveni ku byokwerinda mukugu
era kyova abantu esobola golijo tankuke wano era bino mbinnyonnyola abantu akalulu kano akajja nze nakalabye eddanga be kagenda okubeera katya akagenda kubeerawo era kagenda kutuuka tulonde essaawa zino tuli mu ssaawa meka ssaawa bwezi tulonde azi zino ziri mu ssaawa zigenda tuba batandise okubala biki ebiriwo bawulire nga avuka ate nga tetunaana kutuuka tumaze okulonda tujja kulonda nga wali ebusega waliwo ekimotoka kya tiya gaasi n'abasirikale n'abatambula ngeno tuli mu kulonda wano kuliva ejjinja kuliva entebe abava ayiganga wakati wa jjinja mbalala mu bitundu ebyenjawulo bino bye mwogera abantu zimanye twena kwekalakaasi bamusebe tebiriyo Museveni bwe tebiriimu tugenda kwekalakaasi lwaki tebiriyo togendayo totwalayo mwana wagira omuntu omugambe tolonda manya tolonda oba londa gundi naye byogera simanye kuleka Museveni gwe mmanyi tugenda kukola protest vote teriyo bwebangayo jjangano nenkuwa emitwalo 10 tomalamu bantu manyi tobanga wali ndi muntu nze ayogera amazima ndaba amazima gali mfulowedde ewa President Museveni tebiriyo abantu bagamba singa bafunamu endowooza yonna nze mu bulamu bwange ovanga ku muntu akugamba mbwenkya temutambula totaba omuluka eva Masaka nejja Kampala kati oyo omulekeramuko osibamu ku bigere ye Museveni protest vote teriyo lwaki akantu kano kamakinge Museveni gwe mmanyi mwe temumumanyi nze siina nnyo oyo simanyi nti nkiza simanyi wana nze ndi awo independent naye gwe mmanyi bano babyogera okusaza nze mbawagira mikwano gya nyinamu abantu mikwano nyinamu ababinaalemu nyinamu baani nze ni independent yali awo naye teriyo just bw'oba oli mu lutalo okwagala bakuwagire gw'olina okusunda omuntu kati mbunupu ebyogera kusunda mu busunzi omanyi abawagizi bano obutaggwamu maanyi tuzaako kino ne baguma tuzaako kino ne baguma tuzaako kino ne kibaguma byonna bigenda ofundikiriza nga biweddewo nga twali kikoleddwa oba nga twali kibaddewo wano byobufuzi olina okiteekawo kati ani agenda okuwangula gwe nga naye kakati Nuruddin oli mwana muto oba oli muntu mukulu mbuuza gwe omukulu President Museveni agenda kuddamu akwate obuyinza Kyagulanyi akwate ekyokubiri ono FDC akwate ekyokusatu ani FDC akwate ekyokusatu ani ono omulala gundi anti akwate ekyokumeka ekyokuna ekyokuna kyengamba nabo bana afunye obululu mitwalo gumu ne bana afunye obululu omutwalo gumu ne bana abafunye obululu 15,000 era tujja kwa gundi yabadde okusatu bana abasigadde tebaliimu tebajja kulondawo 00 afunye point 000 bwati abo bali awo kagwe oli sure Museveni percentage gye yawangulirako luli ne kati ejja kukamu eyambuka era ejja kusigala ani tutemamu tukatema ekitundu kya Buganda Buganda Museveni alinnya asse bw'omupima 2 mugumu bwe yali omuliro bwe gwali ne kakati omuliro guli gutya kulunda ajja kweyongerako obutundu nga bwenza obutundu nga 2 oba 3 lwaki bagenda kweyongerako agenda kweyongerako kubanga bakomyewo batya anti kati njagala nkusomese naawe byobufuzi wadde obimanyi sibimanyi nze njiga olina okuyiga President Museveni bwe yali anga anoonya akalulu mu kibuga Kampala mu mwaka yamalanga n'omwaka nga tazzeemu oba n'akuba olukiiko olu ekkololo ompulira bulungi mpulira kati ku mulundi guno yabadde Busega yabadde Kololo yabadde akubye mu mwaka gumu kumpi ekiiko kumpi 5 ku 10 n'abaako ne byakyusa n'abaako ne baawaako ku bintu n'abaako ne baasikayo kati nga bw'oyinza ogamba abantu 10 waakiri 2 yabafunye beeyongeddeko bagamba at least abantu 10 waakiri 2 yabafunye mu ngeri y'okwongera okubasikiriza n'abantu bwe kati abantu abo wano mu sekkati 2 yabongeddeko yabongezzaako maanyi yataddewo embeera ne bamaliriza nga beeyongeddeko 2 kakati wano bw'obanga bogamba yafunye nga ebitundu nga bogamba 5 ku bitundu 5 yinza yayongeddeko n'akatundu kamu ku mulundi guno kakati ate mu bitundu by'okweyongerako eri nga bwe mu Buganda kati nga ku bitundu 5 yinza kuba yayongeddeko ebitundu nga 2 oba 3 biba birina okusinga kubanga gyava Mwankole Arua mu bitundu ebyenjawulo
yayongeddeko nga kati nga mbanite banite gundi ani speaker kati ojjukira ebitundu ebyo gyava speaker tulowooza wayinza okusigala nga wabadde eri ani yonna bagenda diteekayo bwe baditeekayo twasobola kubanga ebitundu ebinaava ebyo bigenda okuva e Kampala Kampala wanaavaayo ebitundu ataano n'akatundu kamu eri wayinza okuvaayo ebitundu 5 obutundu 3 wabona kubanga wali wabeerako vibe ngeri waggulu ago mazima tujja kutuuka tulonde tumale okulonda ongambye otaddewo ne ssente bwe kiri otaddewo ne ssente kati kankuwe list ombuulire ombuule n'omubaka wajja kujjawo ntajja kujja andi nkubuuza kantandikire Kampala chairman Nyanzi ali Kawempe South ali Kawempe South amwesimbyeko gwe sitamanyi bulungi ne Nyanza akyayina ebizibu akyayina Nyanza ayinza obutajja mu parliament era bayinza omumulya lwaki ayina ebizibu Legacy gye yazimba mugagga mwana wa mukulu muganda wa Kyagulanyi wakiyetawumulako ate tumulaba alimu olutege bingi nye ebimakinga mutabani ojjukira yajja n'amulekawo kadi temuyambye anti kati kadi ebeerawo naye waliwo n'ebirala bibatunuulira wadde otambulanga Sekoko naye mu tipo olinamu akantu kana akabaatabaata akati ako kekajja omukyankalanya naye nga era ebitundu obutayitawo akyabirina ayina ebitundu bingi obutayitawo Flavia ali wakandabe Mityana woman MP Mukisa Proscovia Mityana omwana yeegulidde erinnya kwali ku social media mulabe gyo ku TV ekyo kyambuntu lwakuba abantu woman MP mumanyi Mityana lwakuba abantu abamusinga tebayita buli lwobangako ekifo kyoyagala bakususumuseemu ogende mu kifo ekirala oyina tomala googera kati nga ffe tujja no ku seat naffe twegeyamu abandi tuogerako ebyensonga bitugenda n'okwogerako akati nga gwe na bossa TV zino wadde esomera bino si bina Uganda bakuleete anti bakuleete ogenda kuweereza abantu wadde abantu bayinza okwagalwa akasutu naye kibagenda okubuuza kakasa gamba sikimanyi tulaba minisita babategekera ebyokwogera President Museveni byayogera si yabitegeka wabeerawo akakiiko kalamba ne kayita mu byagenda okwogera yayongerako nga yayongerako bwongezi ng'omukulembeze naga kanyongereko kino naye byogenda okwogera bitegeke mugambo yakubuuza ekibuuzo ebya parliament birinde nga ngenze mu parliament asooke nnwanira abantu b'Emityana kiina kye ngenda kukolako comment kubanga siriiyo linda njije kebasooke bwe bandeeta jangu wano nkwe ebyokwogera naye totandikira kati yayokeza abantu batandise ebyo byonna oluusi ziba tweaking and setting ne bamusuula mu waya naye ng'eyo gundi agenda kulyayo n'abakooba ate oweni alemu agenda kulyawo Mityana n'abakooba ekyo kyetaagisa bwe ogenda n'abakooba kufuna mirimu dduka emisinde n'abakooba ajja mu parliament ekyo bwe ogenda kusaba mirimu genda sibawo ate nsibewo wali wasibye 10 njagala tugenda akalukuba nkuyina mu akakadde anti onja kubeera nga akasajja nkesitatira kwagala kagondi kakasumba kakwanoko sikaagalira ddala nze osibye mmeka awo nayo nyinza okwongera 10 naye sina 10 awo ne n'akabuzi nja kaleeta ekyo kyo kifo kyagenda dda n'abakooba kubanga n'abakooba agenda kujja baagala jje Mukisa na bossa jje ekinaayamba noza bitaano ayinza obutajja wadde omukyalo gwayita bitaano kati abasatu wano bano gundi Mukisa ne baagala bagenda kujja batuyanira obululu n'abakooba akuŋŋaanya bonna bakuba eddabo kati abonna bali badde waakiri nupo ng'eyagala ekifo ekyo ne boogerageza nnyo ne bagamba wadde twakola ensobi oba baagala ayokeza na kale munna n'abavayo tukuwa tunakuteeka ku bukiiko obwaffe obwa Nuupu ani gwe bayinza okujjayo bamuseka kakiiko ka Nuupu baali badde bajjayo kubanga jjukira bo oli tebajja muwa kaadi ne bwanaakola ebirungi kubanga naye yalemera kakiiko ojjukira n'abakooba ali mu parliament era ekyo batiikinge Mityana etiikinge era ffe tusewo tugendere omukulu omukyalo obaana tutwala n'abakooba owulidde batugaye ffe bonootwalako ku kyennyanja ndowooza oba bwa awo nagaliko kubuuza agusina mawulire si mawulire agusi mawulire nkutwala twala ani yafunye Mary Flavia Namulindo tebamuwadde kaadi abasajja ba Nuupu yabadde talinayo maanyi yali talina maanyi yabadde talina maanyi
Bantu ngibegoma nga baagala Flavia. Kankubulire nze omwe yali taagala Zambale. Nga batambudde ne Flavia. Wakimuleetera. Wano ku media tuli kirala. Ne ku ground tubeera kirala. Leka. Bw'oba obadde omwaka mulamba ng'oli musalitantrago bagiyita bate ya Amerika. Babeera mu bibuga ebyo okubeera n'ojja abantu babadde baziika babadde balima. Ye gyabadde simanyi gyabadde. Nga struggle yagikolera mu Amerika. Mu Amerika. Kakati oyina okumanya tubadde wano ne tubonaabona ne tukola buli kimu ne tuziika omusana ne gutookya ne tugenda ku nnyimbe ne twabya kakati tuyingira amangu ne speed naffe twagala ani atubeereddewo kyovula nani saagala ddala gundi ono eyava ku NBS ani Zambali saagala muntu ava ne tutumu nga tolaba gwe ojja n'ojjako mu bukomansimbi ne bakola n'obabuuzaako tojjayo lwa tutumu naye buli akagudde eno okola ki kwa wajjako mu wiiki 3 n'ojja e Masaka ekitegeeza abantu bano abawansi olina okubeerako mbamanyi singa kale baali banzaala eyo sandi esimbyeke sisobola kakati oyo eyabadde entuufu okubala waabwe yakoze era kadi yadde gena kufiirayo nesimanyi awo kifo kyabadde yesimbyeko basi ekyo batwalise muganda balesaani wali omuganda wa Kyagulanyi awo nedda si woman muganda wa Kyagulanyi yali kuuma ne mupi naye ne luli yagwa nga vibe eri waggulu yesimbye kwani yesimbye ku SARS ate ono niyebale Flavia yesimbye ku SARS gwe yabadde naye SARS nero bamulese Gomba East SARS ayinza okudda ajja kudda ayinza okudda bana nabo bapimye ne balaba amaanyi ate SARS talinga ba muganda wange Segona ataka sente wagenda mu meeting million 5 azirekawo 3 muganda wa Sentamu bamuyita Betty Sentamu woman MOP Gomba ndabanga ayinzo ali yesimbye kwani waliyo incumbent weni alemu abaddeyo niye bali yali awe Gomba ninga simujjukira ndoza niye bali yo yaliyo nze gwe nsuubira yo yaliyo baba yoyo tajja kumujjayo baba naye bali yaliyo Silvia naye bali niye bali tajja kuvaayo akyaliyo tajja kuvaayo ate naye mwana muto ate yesoma n'amawulire waddala Silvia naye bali mujjukidde yaliyo muganda Bobi Wine tamu campaigningireko Sentamu Betty niye bali kakyalina amaanyi mangi ndeka naawe niye bali osobola naye yoyo bweba kyekyo ekifo Silvia yoyo naye bali osobola bwaba yoyo ali mu parliament agwokubiri ali mu parliament muganda Bobi Wine alina kizibu ki si kizibu abantu wali awantu awo lwakuba temugendererawo musafi kiki awantu awo lwakuba temugendererawo mu Gomba bangi abeetoloddemu ne ku sayidi ya gavumenti bangi Gomba baliranye kisozi wa mukulembeze gwanga bantu bangi bali awo awo wazaala omukulembeze w'eggwanga ayagala okutwala obukulembeze bw'eggwanga ogamba Kyagulanyi we bamuzaala naye ayinaawo buganzi buganzi abulina yesi waka naye amakanda ate tegasinga gali Kampala kakati niye bali ab'emikago abali ku kibiina kya NRM bangi abeetoloddawo awo yali mu parliament era awo tugende tufune naye bale katunoonya omugabo gwaffe kangendeko ewammwe sebo radio bwekubikira temujasa bino byenjogera bituufu mu bimaakinge gwe kyolina okukola mubiteekemu mubisale babiwandiike tujja kudda wano nga bamaze okulonda nga wayise ewiiki ondeetanga no ku seeti bantu mmwe mwerabira ennaku zomwe ziri mmeka olwaleero ziri 14 Mpigi district woman MP Teddy Namboze oyo naye ali mu parliament woman MP wa Nuupu oyo ali mu parliament lwaki ali mu parliament woman MP Teddy Namboze abaddewo dabadde basitaji abadde agisobola yes naye abadde mu kakungunta nga bamwekengera kubanga yayagala okubeera n'atayagala kuteekawo yekiwayi oluusi bamuyita ku mikolo gy'enaalemu n'agenda oluusi bamuyita ku gyeno n'agenda oluusi bamuyita ku gy'oli n'agenda kakati awo tebaateekawo mbeera tiyateekawo mbeera abantu bonna kyobalaba nabo baatunudde balabe nga kadi bagimuggyako nayo baluuzinzeewo
ne bagamba zenaafu tetugenda kwogera baga ekimala kimalaka ekijja kijje. Woman Representative Teddy Namboze ali mu parliament naye bangambye abadde akolera abantu beeyo todda mu kubuuza era bw'oba oyina kyoyagala oba kuwa mwanyi dduka ng'obudde bukyali tomumalako na budde. Teddy Namboze Woman MP ogambye ye akomawo kangendeko gy'omanyi ewammwe Buvuma Mugabi Suzani Woman Representative akomawo mu parliament. Nupi yali wangula waawo. Buvuma oli mu Buvuma. Anti kakati ontutte Buvuma. Nze nkubulira ka Suzani na bakaita nani? Keita namazzi sebwako geita. Simanya amazzi agali mu nnyanja. Ya. Akakomawo yakakakyala. Buvuma kekabaddeyo akali mu parliament. Mugabi Suzani. Ya. Akomawo. Nkubuulira radio bwekubira tojasa ka ground kabaddeko kabadde n'abantu ko kakkiriza ne kabeera kacaafu n'abantu katambudde ku ground abaddeko tabadde mu bino byanze ndi wa kaadi president abatumidde Kyagulanyi abatumidde kabaddeyo kabaddeko kalya omanyi bo wali ku nnyanja balya emmere ngatte olumu akabeero mulimu fene manya mulimu muwogo mulimu biki byonna ebyo biki abadde alya nabo ekyennyanja byonna abadde alya nabo awo ayinawo power. Okay. Mbuuza abaka bangi nkyabuuza kati nvudde era oyo tugende atuwe kyennyanja kyaffe tugenze wagundi ani Dr. Hilda Mani naye okumuwa kaadi kwaliko kuluma mannyo lwakuba baagimuwa kaadi nabo baasoberwa busoberwa nga tebalina gwe bawa waliwo yali ajagala mwerabidde waliwo yali ayagala era baatunula baaweyinga nga yalinga ayinza okugezaako naye eyo tadda ani oyo tadda abanupu bamukoye eri ku ground nkubuulira naggambye radio bwekubikira tojasa Udamani omukubi w'endongo mawokota owaye north owaye south oyo tadda era abagenda wa Ameria mugende musabe emirimu y'abaana bammwe mwagala baweerera mu myaka gujja mugende mugambe maama omwana w'omwami omanye yita mwana wa mwami mama wane Ameria kyambadde ali mu parliament kwaba ababaka bonna Mawokota North NRM yegendo gitwala kati Ameria abantu balondesa ambuleera gulira tuyina ebintu bibiri tuyina bayita ajuwadde omuliro naye abantu ebiseera ebisinga towulira nga beetonda bateekawo ekigambo kwetonda twalwa tumanyi kwe kyava ekigambo kwetonda kijjira mu bino wammanga tubeetondera gundi waffe gwe twayinamu essuubi naye tubadde tetumanyi bw'anaaba bw'atyo kekyo ekigambo kiva okwetonda kakati nga bw'oyinza okugamba mukadde ate kyeyakola kyali kimu n'amussa akasiiso naga bannange nga bwempeerezzaako munnange ono alaba nnyina kyale nnyingi mumuleke emyaka 5 soke tulabe bwe manze mbadde omukyamu abikoleko tumulabe ne bamuleka nadda mu ddiiro n'agazino ngayola bwabuzi n'agazino ngayola era wamuuyira wali abanuupu bamupamu n'ebituli n'abanga agendako mu NRM katono n'abanga kufuukagwabulira gwe nawe ne basooka bamuteeka mu kakiiko ak'empisa propaganda muko n'agenda ayagala n'okweza n'omukulu n'ayagala omuyisaamu eggaali ani ayisaamu eggaali Budamani yagala omuyisaamu eggaali wabamaani temumbulira ebyo byanuupu ano yali n'abyogera n'akakkana mawe abaana ne bamuyisaamu eggaali abanupu anti obamanyi ne bamuyisaamu eggaali ya myezi nga 3 n'addayo n'agira bw'ati jamba mukulu kasita yatandika okufumbira omukulu kati yasaba kali bali balina ogimuddiza naye bagimuliza mu kaseera nga kalireete ekyo ekifo nuupu tekirina gundi kikyakoze ekimukomesaawo mu parliament ani Budamani omukyala Ameria kyambadde gw'ogamba Ameria kyambadde yakwatanga ebintu omuli enkumbi omuli ebbomba kuweerera baana kino senga waffe senga omwana waffe yuyo byalaani senga omwana waffe tuli wano senga omwana waffe takyasoma senga tuyambe ku kino senga tulobinga senga ffe abakyala twabeera mutweyambe senga nateekawo gwe omudidi gwonna ate nga Udamani talina kasente wakajja walala akakaako omusaala kwatemaatema n'alyako n'abuukabuuka n'ebirala naye kirala abavubuka no baagera mu parliament nga baagalanye ebyokwegadanga
ebimu bireke byotayinaako buyino bireke nze nkyogedde tunulira nze anti nze saagala obyogere nange ebimu byoyogera biba bifu biba bifu kati teyegaddanga okwegaddanga kuleke kandi kati yogera bavubuka abo kyekibadde ebizibu babeera ebyo ne bamalira obudde buwanvu ne batagenda ku gulawundi eri ekifo ne bakimutwalako ng'atunula kati ke bakitwala banamala okitwala ng'ojja ng'ogamba nakola byogera kati Amelia Kyambadde ali mu paalamenti bw'oba oyagala nkubuulire Amelia Kyambadde bw'atalya Widamani awo nnyinza obutadda Kampala osibyewo mmeka kuba kati nayingidde 3 naye kati ne wasikobera dumu seddume y'ente kubanga nzirina gundi ogera ku Widamani ompa seddume yante wasibawa ku seddume y'ente byonna babaka kwanga emitwalo 10 ngenda gyebala ati soge tubale Widamani ompadde mmeka engejo omweka kasanyu tiyetadda teetagana kubuuza simukubaganyako na birowoozo mime twajja bamuggyako dda n'engalo Widamani bamuggyako dda abantu bali ku Amelia Kyambadde Katonda wange abadde babeeramu n'abakolerakolerayo ko naye sebo kyeyakinga okukola teyamuyisamu nga nababakaane bavuma ayo abadde mumuleke akole ani atamula Amelia yagamba mumuleke akole era tenumunyaga Widamani oti alitagenda mu paalamenti bali bataddewo embeera nga bwomanyi gavumenti n'agamba nange nedda nategeera ntya mbadde sikola mumuleke agende akole emyaka 5 kali giweddeko ng'ayala bw'ati ngalo mpaayi 5 byakoze toliyo bibiri siriyo Mm. ogamba nze sebo nze ngenda n'ensula emitayana nimalayo omwezi nengende jinya n'ensula nimalayo omwezi nengende masaka n'ensula nimalayo ngani analysis anti kati gotomanyi bino sola byogerako nga sibimanyi nkulese kati nkubuli tadda Mpuuga yagambye ajja waliwo yali wano wengenda okuliira kati njagala oyogere ng'oyogera mazima si bukyayi si kwagala si kuwagira Mpuuga aline sebina yakomyewo tugenda bateeka ku minzaani tema tubateeke ku minzaani mukulu Mpuuga Mathias omuteeketeeke omanyi ne mukaaga tukateekeko lwe mugamba naye ali mu nnyendo mukungwe ewali sebina ekifo ekyo kyabadde kirimu oyo kyabaddemu kanso muyizi kibaddemu n'omulala omukyala nannungi badde bakaanira kaadi eyo onkutemera ondeese wano tema ku bifo byagenza okufundikira nga Nuupu ekutte kaadi n'egiwa sebina yeroya sebina eroya bange babaddewo baloya abawera nyendo tebadde mukungwe badde n'abantu osiroya oyo abadde Makerere abadde Makerere baloya bo tebazze abadde Makerere ndoza nga yamyuka naawe n'ebirala naye okusinziira ekiriyo e Masaka kwaba babiri ono mukatuliki n'ono mukatuliki ono w'Emmengo n'oli w'Emmengo ono ku gulawundi sebina kwali 100 mugagga ekimala mwetwaze teyepansuula n'oli alimu akakungu ak'ekika ekyawaggulu gulawundi agizzeko nnaku zino nga sebina amunyiga ebituuliro nkuwulira analysis eriyo n'akyusa ekifo najja naye nga gundi abadde ewantu eyo ani mwami gundi omuteeketeeke kankubuulire kino wammanga ng'abadde ku ground twabaddeko mu Lumbe ku ssaza ne muggyako engalo Mpuuga lwaki namuggyeko engalo era mukulu Mpuuga ne munne omukyalo wa Masaka Juliet Kakande omumanyi watomumanyi obalaba abo temubabanja temugendayo kubeebuuzaako essente muleke abo mu paalamenti eya Uganda bagisiibudde bagenze ne baleeta sebina ku Mpuuga byonna be badde bakuba Mengo siwa bakatuliki siwa Bikira Maria bonna twabatadde ku minzaani bwe tuti sebina nazitowako minzaani nekka ezo zengenda nange okulya ogamba otya nze njagala ezo zisibe nga nnyingi siba akakadde nga keeyawudde sagala kakadde ekyo
ekifo ekyo ekyampuuga tadda mu parliament uliriza sokoleke wabedi tugendayo Mpuuga musibeeko miliyoni ya sente ng'ogitunudde wali nti tadda mu parliament yeyo ebere separate anti eyinza okubeera separate ente eri tugiteeke waayo njagala miliyoni ya Mpuuga kakati oyagala nve mu kalukano ngo miliyoni tuteko binyinga bikole nedda ate mbitutte already obiteekayo manyi nti togenda mbadde njagala nteekeyo nga bw'oteekayo wuliriza kubanga nze ndi mukuteekayo siba akakadde g'osiba ki akakadde tuli ba mukwano ogambye kale nako nnyongeddeko 10 kuki ku ssente ze ogambye parliament yabasiibula tunula mu kamera Mpuuga betumula mu parliament nkunoneko akakadde Mpuuga bemula mu parliament ngenda kuwayo omusalo gwange gwenfuna emitwalo 5 beera sure kale noziba miliyoni 2 kwangira siwa kujja anti kyengabo bache siwa kujja siba niwe nsiba 3 tunulayo niwe nsiba 3 atogamba nebwe gamba nsibye ntadde wakakadde tunula wali ntadde wakakadde osibye 3 atotole mu 3 ntadde wakakadde beera kiriya ogamba ali mu parliament moze ulira onangamba nebwe ziba miliyoni 3 niwe ziba 5 kubanga tadda zogere ngambye 5 tadda atunula yo game nsibye ngambye nsibye 5 tadda sebina ali mu parliament abagende wa sebina okusaba emirimu mugende obudde nga mukyali mwesooke mwetege tadda soko je n'omuzungu oyo soko okomewo kale va ku bantu beyagale tadda ate akako kagenda nadda miliyoni mekazi osibye nkugambye ezo niwe nsibe 5 asaga nebwe njagala nti nsibye zino zonoleeta tomala nnyo ni musajja musiraamu wallahi ya Mungu nyinza okulayirira naye Allah ndayira kulayira naye awo yetadda osibyewo mmeka byonna nabizinzazinze nedda Mpuuga yekka njagala mwewulira musibye akakadde tadda sebina ali mu parliament omusiramu onyiga eri naawe omutya ninga mutyawa omanyi ntunira nyina we nabadde mu bantu nga toyinayo fakita gyolowooza nti abantu bayinza ogimuweerako luli yali amasomero nga mwayita bamuvaamu dda nawe teyabasasula bamukolera eta nga abaana n'abatimbatimba n'abayisa eyo nga kumbi awo naakola muzannyo gwe ne guggwamu kugulawundi taliiko bagenda ate mbadde musaba mu bitiibwa okusigaza ekitiibwa kye ekituufu yali badde tadda kubanga kasebina kagenda muswaliza mu bokisi tulinze ekyo nga naye mbisibye gompaaki gwabali obamanyize sibamanyi gwobeekakasa mbekakasa kalinze sirina gwe manyi yetadda kyobola gwosibawo tadda kwanga ndaba nabadde mu bantu 205 ng'abantu 5 ayinako wababuuzizza ye mbozibeerawo twabadde mu lumbe bonna bali awo abava mu kitundu kyekimu kati awo osibye akakadde akakadde wasikasiba oli mu bantu 205 abange kiri kitya yennyino saawa yebulayo abanga abeeyo kusaza muli mutya ate ngenda kusala olaba oli batompadde sente zo ngenda funa emikutu nga 10 nga kuli kuni ng'ogamba tajja kudda ng'alayira abantu bajja kujja ogenda kwejja kaadiisi nti oyo takyalina kyatugamba mpulira n'omutima okyogera mpulira gwo ga musanyufu tadda nze nkugambye adda tadda Mpuuga ali mu parliament katonda wange beerawo ate weewalanga nnyo ng'olina ky'omaze okusalawo nozza ebigere emabega oyinza obutatuuka gy'olaga fe abavuzi b'emmotoka kolanga sizoni omulundi gumu bw'ogendera bwoti n'oyagala okudde mazo tumalirize ne Abedi Bwanika Abedi ayinza adda tadda yeesimbawo teyeesimbawo yeesimbyewo kimanya kabonera Abedi ansobedde naku zina ku ground yeyazeeko Abedi ayinza okukomawo otandise alina kyataddewo ekyenjawulo asimbye emirandira bya ddala naku zino yasirika olaba mawulire katakyagajjamu nnyo yadda ku ground buno obugero gwe badde aleeta sima bamesaka baki kagenda kuba kazibu naye simuteekako 10 ku 10 ye ndaba emikisa gye gikomawo gisinga ku banne Abedi Bwanika gisinga ku banne y'omukyala todda namuteesako oyetadda ye taliimu ne bagenda kudda Masaka ne Masaka yonna
yawukana ne Bobi Wine sima anti kati nkugamba owa Nuupu yagenda okulya anti ngamba abaali awo bana bena ali muwe bali bonna abaaliyo yabagoba nti yabagoba ati yagoba meka yajjo basatu bokka abo abasigadde Masaka ebekyayina abantu okwajebo kati naona Mpuuga yatulabirira ffe Masaka menyera bamupiba mu abanuupu abalala siri wa Nuupu abanuupu gamba yogera abanuupu abaliyo Masaka district tuyinamu menya abanuupu mu Masaka anti olira nga babaddeyo anti kati oyala kumbuza nkomyewo tuyina Kanyike wawa yali Masaka eri wali enumwa anti Masaka kumbuza tuyina city district yoyo Kanyike aliyo Kulambu watwala wansi ku mazzi bagiyita batyo Masaka twagikutulamu ndi kweno Masaka gye bayita Masaka gye tulimu etali city etali city city mwe muli Mukulu Mpuuga mwe muli Lambo eri mu Masaka district Lambo eri mu Masaka district ye wali Kanyike Kanyike era Kanyike goba wakati wabeera nakana akakyala kebawa kadi enaku zo bakawadde kadi akambaka akagenda okujjanga wa Nuupu naye simanyi kayita ku mukyalo no w'amasomero wa DP omwanika wa DP omumanyi ye Namayanja yani asinna Namayanja erinnya ndye bamuyita yali dduse gwenda banga ayinza okugezaako ne Kanyike ayinza okudda ayinza okudda owa Masaka wayinza okudda aliwo omulala wali Mbabaali agenda kuli owa Nuupu Mbabaali wali egundi Lwengo agenda kudda Mbabaali ono musiraamu oyo omunene oyo wabadde Kagabo oyo ayinza okuba agenda kudda yapuluvinze nnyo okusinzira gensaka ye ennaku zino nabaddeko nempitako ne mu kitundu awo neneetooloola mu ggombolola nga Namba abantu bayagala okumwa naye mu tawuni taliimu nnyo ne mu byalo mwali bino Nkoni Masaka biki byalo yayingirayo nnyo atuulaawo nalya ne ku ffene Kabwami Kabwami bantu bennyo kabula soka enzizi nawe otambula gadde baana abantu oba ogendayo kiro Kinoni kakati oyo ate ayinza okudda yajja Mbabaali Haji Mbabaali wano Abeedi ayinza okujja ayinza okulya asiimwe nkusiibudde akadde kaga njagala tukomeewo omulundi omulala naye nga tetunnakomawo marking ebiga bitwogedde wano byawedde ndi mu bukadde 10 tuli wano kati ogenda wano kati okyasiba wano ali agenda okulya wano tuli Lubaga South Lubaga South Nuupu ejja kulya mukyala yaliwo gundi ani omukyala erinnya linziruse Nasolo Alunini yali Zunia Mr. Unia yagenda kulya wano Ujini akati oyo omuze tusiibudde tujja komawo party gira kyenjagala omanye marking byenkubuulidde omukulu ono mubanja sende nyingi nnyo kamba sibiri wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwera